Big Pharma. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wubunga tukuza. Mu mawulire g'enkyaliro abajjanjabi abakola omulimo ogw'okulongoosa endwadde ezekuusa ku byenda wansi w'omukago gwabwe ogwa Uganda Gastrointestinal and Endoscopy Surgeons beeraliikiridde olw'abantu abatono abaddukira mu malwaliro okwebuuza ku ndwadde eziba zibakutte ezikwata ku byenda ekibaviiriddeko bangi okuva mulamu bw'ensi eno nga boogera ku nteekateeka ey'olusiisira olusookedde ddala olugenda okubeera emulago sabbiiti ejja abakugu bano bagambye nti abantu bangi nnyo abafuna endwadde eziri munda mu sisitimu y'omuntu naddala mu byenda okuli endwadde ez'ekibumba akawago n'ebirala wabula gye biggweera ng'abantu bangi nnyo baddukidde mawanga ag'ebweru okufuna obujjanjabi kyokka nga wano abakugu we bali bulungi nnyo kyokka abantu bagenda okuddukirayo okubajjanjaba nga baweddeyo wadde nga gavumenti ekoze kyonna ekisoboka okulaba nti amalwaliro n'okwetoola eggwanga embeera eyo basobola okujjanganga obulungi. Ng'ennaku abantu zibalina okulagira okuwaayo ebyobugagga byabwe eri kalisoliso wa gavumenti zikomekerezebwa lunaku lwa nkyasenkagalo w'ekibiina kya DP Nobert Mao akakasiza nti bangi mu kibiina kino bakyalemereddwa okuwaayo n'okwanja ebyobugagga byabwe. Gavumenti okuyita mu kalisoliso waayo yayongezaayo okuva nga 31 okutuuka nga 23 omwezi guno okakasa nti abantu bonna bateekeddwa okwanja ebyobugagga byabwe babiwaayo nga lukomekezebwa lunaku lwa nkya. Wabula Mao agambye nti singa kino baba bakikoze abantu nga bangize ebyobugagga byabwe eri kalisoliso wa gavumenti wandibadde bateekebwawo embeera abantu bonna ne babimanya okukakasa ekituufu. Nga Uganda yeteekerateekera okuza olunaku olw'abakozi olukwatibwa buli nga lumu omwezi ogwa muzigo ogwokutaano ababaka ba paalamenti basabye gavumenti ekozesa olunaku luno okwefumiitiriza ku mbeera y'abakozi gye bakoleramu okusinga okwonoonera ensimbi mu kuteeka emikolo gy'okuzaguza olunaku luno nga tewali kikyukamu. Minisita w'ekikula ky'abantu omubeezi Peace Mutuuzo yabaddeyo akamala okutegeeza paalamenti enteekateeka y'okuza olunaku olwo olugenda okukwatibwa mu ngeri ya saayansi maka g'omukulembeze gw'Ggwanga Entebbe. Omubaka Geoffrey Macho owa munisipali y'e Busia ne Arnold Lewis Gaffa mbwatekamwa ow'ekasambi ekiri mu Bende ne bagamba nti gavumenti okusinga okuteeka ensimbi emikolo egyo zandibadde zissibwa mu bintu ebiyamba naddala abaana abawala abakoseddwa obwayaaya. Minisita ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matya Kasaija ategeezezza ng'ebyobufuzi ebibi bwe bikyalemesezza entambula y'omukago gw'amawanga ag'Afrika naddala wano ogwa East African Community. Matya Kasaija agambye nti abantu ba bulijjo balabika ng'omukago guno baagutegeera dda naye abakulembeze bangi bakyagwogerera amafuukuule ekigenda okulemesa entambula nti guno gwakamala emyaka 15 era endagaano mpitirivu ezisiddwako omukono nga zino zigendereddwamu okukulaakulanya ekitundu kino naye ey'obukulembeze ekyagaanye nga tattanye buli kimu. Bo abataka mu ggombolola y'ekyabigambire mu town council empya ey'e Bulindi mu district y'e Hoima batandise okuwanyisiganya ebigambo nga bisibuka ku nsalo z'eggombolola ne town council eno eyakatondebwawo. Abatuuze okuva mu kitundu ky'Emparangasi mu Central Division mu Bulindi town council bakedde wa ssentebe wa district eno Kadri Kalungi nga bawakanya ekyabakulembeze b'ekyabigambire okubalemera nga bo baagala kugenda mu town council kubanga mu kusooka ensalo gye zaali zabatadde. Banaffe bwegatyo gegabadde amawulire gafa ag'essaawa zino mbujjuvu nze John Mark Segawo. Entebereza y'obudde musisimuka. Wabale kubanga ate wekumide ku kintabule ky'omuziki BTFM ekisinga ogamba otya yonna gy'osinzira okubanga ate owuliriza. Awo ne tugambira nti ssaawa ya mbeera y'obudde twagala tutunuleko mu bitundu byaffe eby'eruwero. Oluwero waffe ajja kuba n'ekidedde naye era nga tusuubira okuba nti ajja kuba n'akasana akatonotono newankubadde nga n'emikisa gy'okufunayo ku nkuba olwaleero giri ebitundu 5 ku 10. Bwetyo bagenda okubeera olwaleero naye nga tugaa nti oli awo wakati obitegeera owuli omutwe ogukulumoga nkozo nti tolina akuweereza. Awo tugambira nti empeeza yaffe yatuuse dda eya Grovo. Grovo nno omufuna otya gira app yo giteke ku simu yo gwe kasitegendako be papa tandika okutuloga nti njagala ddagala mutwe gunuma njagala ka breakfast nkakoze ntya buli kimu kiberako olugwe lwe nayambala akagatte kama kinze buli kimu buli kyosaba